Seka. This a one named Jana 7 alongside Cizo. It's Aerial X on the beat. Yongera kusakata busakas. Tudamu tusakata busakas. Tuongera kusakata busakas. Tudamu tusakata busakas. Anyway, yongera kusakata busakas. Tudamu tusakata busakas. Tuongera kusakata busakas. Tudamu tusakata busakas. Anyway, tandika ntumira kuba Babiloni. Tekako ne bali abalebanooni. Kokola mukuba nti mweyisa bubi. Muli babinya nti mweyisa bubi. Kuli wetuyita abayimbi mubali bubi. Katonda balaba anti muli baana bakibi. Temukyasobola ati muswadde. Temukyasobola ati muswadde. Ono lwaga gwenkuba abeera ntabukako. Oba mbalinde naye gwa ntabulamu. Oba mbalindemu naye antabulamu. Oba mbalinde naye gwa ntabulamu. Yongera kusakata busakas. Tudamu tusakata busakas. Tuongera kusakata busakas. Tudamu tusakata busakas. Anyway, yongera kusakata busakas. Tudamu tusakata busakas. Tuongera kusakata busakas. Tudamu tusakata busakas. Anyway, one by one then two by two. Woo, mole gemba sakata matu. Woo, simo bubimba mezo musu. Woo, bati debe fuki dene susu. Woo, Femole moba tida escabio. Emeti na jabwe, teto de fi. Bakunye koloko batuko benuhi. Tuka mano sawenda no retreat. amazeka kulukutira jigali kakulukutira teteka kulukutira jikata kulukutira nga nekirala. She says seashells at the seashores, but she never see the sea because she found the seashells at the seashores. yongera kusakata busakas. Tudamu tusakata busakas. Tuongera kusakata busakas. Tudamu tusakata busakas. Anyway, yongera kusakata busakas. Tudamu tusakata busakas. Tuongera kusakata busakas. Tudamu tusakata busakas. Anyway, kuli wetuyita abayimbi mubali bubi. Katonda balaba anti muli baana bakibi. Temukyasobola ati muswadde. Temukyasobola ati muswadde. Ono lwaga gwenkuba abeera ntabukako. Oba mbalinde naye gwa ntabulamu. Oba mbalindemu naye antabulamu. Oba mbalinde naye gwa ntabulamu. amazeka kulukutira jigali kakulukutira teteka kulukutira jikata kulukutira nga nekirala. She says seashells at the seashores, but she never see the sea because she found the seashells at the seashores. Yongera kusakata busakas. Tudamu tusakata busakas. Alright, obviously ujage manyaga nga tulaba kaseera kano tuli ku U24 TV. So basically kyetusinga okuba nga tukola mu kaseera wekati tujja n'abantu betusubira nti be baliko nga bali representing new generation to the fullest. So mu mbeera y'olunaku olwaleero blood wine gwe negatiddwako nga olaba vibe already jidde masuuti as always kola music n'amuta nga video nungi audio mulungi nnyo naye talina pressure. Simanyi lwaki okusookera ddala sooka obuze ku batulaba ku U24 TV. Abayi bonna abatulaba ku U24 TV ebale nnyo okubeera nga muli balamu nga musinza Mukama Katonda nga mugondera nnyo eggwanga lyammwe. Amina. Vibe y'amaanyi nnyani ababuuzizzaako. Nze Cizo Lule Sentamu. John Cizo Lule Sentamu. Cizo Lule Sentamu yababuuzaako abatulaba akaseera kano. Musajja talina pressure ya music. Simanyi okusookera ddala pressure ogiterekawa music afuuse music endonga etabuse gwe lwaki tolina stress. Kaakati nze kyensuubira nti nno nga bw'oyambuka bw'okola ki bw'okkirira ebintu mwabirabeeko ku TV. Abayambuka aguli speed bakola ki bali wansi bali maziga oba wakatikati awo kati bali maziga kati okiraba nti nze nsuubira nti omuntu olina okufuba okukola ekintu ekirungi n'okiwa obudde n'okola kingi nnyo abantu ne balondako ekisinga okuba beta naye nga tekitegeeza nti tetuna pressure ebeerawo kuba tulina bye tukola ate goba osuubira nti bali ku pressure batakola ki batakola. So Cizo wakamala bbanga ki mu music? Banga omanyi buli wenjogera emyaka oli akubuuza ng'okola ki banga ddene banga si ttono though tuba tukola n'ebintu ebirala. We are not necessarily into music though we are doing the music naye tugatta ebintu bingi naye tumaze ebbanga eriweebwa ekitiibwa. Abantu bakola music for so many reasons era abantu bayingira music olw'ensonga nnyingi nnyo. Cizo ki ekyakuyingiza music era lwaki okola music? One, ebirala byonna ebitwala abalala nange byantwala. Kuliko abakazi? Abakazi no. Music teri muntu akola music kufuna abakazi. The first reason for people to do music nze nti nsubira yandibadde people want money.
people are unemployed, you understand? Yeah. And to me, it was not all about the unemployment or the women. First of all, money can come. You don't determine when money will come, but you still do what you love. I did the music because I knew the music. I love the music. Nali mwagala music. Olwabakwano bange naberanga nabo nga tukola nga bakola. So I love to be part of them. I felt music was fun. Yeah. So for you, as in you, naye nga generally wetutunulira abayimbi abasinga naddala abazze today, eri abazze ate bo ne bagira mu context ya kufuna abakazi ate nga abakazi kyogamba buli awasiza muyimbi bameka abayimbi abakakuba embaga bomanyi batono nnyo naye ate betufunye abafunye abakazi abakulu oluusi ne bafuna n'obutakkanya bangi nandi kyenkugambe speed kyonoona kyekikola kyekikusuula naliko ku I was with you on some interview somewhere nenkugamba ku mwana omu ng'ali ku mukazi omukulu onjikira ebigambo nakugamba then okutereereza atulaba by then Grenade yali alina obutakkanya ne Nalongo ono nga ye namwandu ebiseera ebyo tebaali mu butakkanya ebiseera ebyo baali mu nkolagana mwambuuza ekibuuzo kyali ku TV. I don't know whether you people record these messages. Mwambuuza ekibuuzo kyali ku TV nti gwolowooza Grenade ogenda nga ayagala abakyala abakadde kimukolera naye nkugamba nti abakyala abakadde bano bajja ne bakulimbalimba n'obusente. They use your time, they do whatever they want with you, and they will dump you because there are much more young people coming up. And there are much more young talented people coming up. Abantu abo babaddewo nga bakozesa a lot of people. They have used the abakusinga n'obukulu. They have been dumped. They have also dumped. Meaning nti gujanga olowooza nti abakazi abakulu bagenda kuyamba bajja kuyamba for that shortest time, but you will suffer after. Kati muganda wange oyo kyekizibu kyakola ki ebigambo byowulira Grenade yakoze kino Grenade yakoze kino ebimu si bituufu because these women want to drop him down and they feel they have to use a lot of energy to put him down because they thought they put him up. That is the main problem. Naye ndabyeko ku Grenade nga tanatandika kuyimba bw'aba wakanajjanga nakugamba nasulako ne eke ku kitanda kyekimu tanatandika kuyimba nga ze mutwala ku ssomero nabeerako ne muganda wange Palaso sibyogera mu bubi. So if I talk about nze soogera ku muntu gwe simanyi ate soogera bubi ku muntu era wendaba nga ekintu kinaakosa omuntu sikikola ki okirekayo basi na lwaki nkyogerako kati nenkugamba ekintu kimu you get to music for women, you get the women but they will drop you again. You understand? You get to music with money, be patient because money will always come. You get to music for those hit songs, whatever they call hit songs, ojja zifuna but go in all mukama yasalawo when you do your hit. You just have to go on and do your stuff. Kola music omulungi, be humble. Ontegera nti ffe kati kangereze nze ndi humble. I don't talk about people. I respect people but I know people. Humbleness then atomanya abantu and respect. You respect the people wherever they are. Mukama agenda kusanga on the way and you'll be blessed in a way. Jobola nti gwogenda n'ongamba beni toyina pressure njiina nze nyina kati gonda bano nyina abantu bendabirira mu music bolabirira mu music nti nga ye mu mbeera yange eno nga yatunulidde gwe okola Ben what can we do nga bakugoberera nga balaba nti at least nzize ne wemba sikikubye wemba yamba bo bajja kikola ki kukikola. You understand? Because nze nyina opportunity boze batakola ki zebatayina nti nze nyinza okuba nyina ebintu ebisobola okumpayo kasente akatono ennyo ye nga tasobola kafuna naye nga alaba wanangoberera agenda kufuna. Ekyovula kyemba nkugamba nti all those people you've seen, all those people you've respected, they have a dirty thing behind them. Abo abasajja bowaana nti hit bonna ogenda okulaba nga waliwo amulumiriza yankola kino sajja oyo namuyamba ku kino yankola bwati nti ate oluusi mu life ndowooza wabaawo abantu balina okulinnyako gwogende okuba ekibi ekibeerawo nti bw'oba olinnya ku bantu ng'oyambuka ate tobeerabira kudda kubayamba. Ekireetedde olinnya ku muntu abayimbi bayambuse bw'amala okulinnyako oba walinnya ku muntu n'amulekaawo they don't mind returning back.
ensonga lwaki after a long while oba waita akabanga these people will come back nga bakulumiriza lujja nakuyamba bwoti lujja wali ogenda ku UBC nakuyamba bwenti lujja mpa omutwalo nakuyamba mu bulamu don't date those people down then cizo jaga togere ku project cizo ina projects mbeka kati project mungereta ina music I have there are many I have over 60 songs 60 video audios are over 30 I do have so Kalwakubantu we are trying to do something better this year we have a concert that is going to come around May Cizo live concert okay twagala mulabe ekyenjagala mulabe nti omuntu asiiba ku office n'abo abayimbi abagamba nti basiiba beebase is really music how does really music move osiba mu office oli asiba yeebase kakati nenkugamba the only issue is we are trying to talk out my Kenyan friend he's a DJ he's called DJ Kalonji we have to do something that is very unique it would be a mixture of DJs n'abayimbi we see how it is done we compare how it is done in Nairobi and here in Uganda so next week I'm traveling to go meet this guy ngezezaako mugenda mulabe nenga nemererwa okuba mbadde so caught up in things so we come organize venue I have the venue but I cannot confirm the venue without confirming the date okitegedde nenga weeri already ekyobeera omanya we just need to go tugenda zifuna ojja kuba ozifuna naye with music we have new songs tulina tusakata busakasi tulina bubakeeredde tulina dance champion Welcome digga them sugar Batman digga them sugar Benzizo digga them sugar Cizo come bad Cizo fake Cizo fake Cizo fake Cizo come bad Cizo fake Move like a shiny star always in the house they may scream moving Move like a rally coat give you right in the house they may scream Move like a shiny star always in the house they may scream moving Move like a rally coat give you right in the house they may scream moving Owakutakala sabangu twale ku flow Yagala nkutwaye mo yalo ku flow Namazina ja kulumbesa na kaslo Gana kukwata kona emuso kumabulo Ozina yagala Onkuba matida Ozina yagala Onkuba matida Move like a shiny star always in the house they may scream moving Move like a rally coat give you right in the house they may scream Move like a shiny star always in the house they may scream moving Move like a rally coat give you right in the house they may scream moving Give me the number give me your name if you wanna be my wife Why not you put the girl in I do the wine take care very well if you wanna be with me Let me see you whining baby girl let me see you moving baby girl let me see you whining baby girl we love you Hey, move like a shiny star always in the house they may scream moving Move like a rally coat everyone in the house they may scream Move like a shiny star always in the house they may scream moving Alright, akayimba bakaita Shining Star okubewa Ben Cizo kayimba kakabinyo Ben audio no ani amukola Shady Beats ya video tuyise wa expert so kyekikuma ng'okola music ng'ofaayo n'okola audio mulungi ate era n'osigala nga ne video zirabika bulungi nange nze siri ku pressure nga wayogedde we do things the way we want them to be because we think we don't decide for the viewers people decide people say things are nice tugezaako kukola n'abantu betuwulira nti bajja tukola ffe kyetuwulira kitwagala abantu tusuubira nti bw'okola n'omuntu nga mukwano goba nga mutegeragana things will always be nice okusookera ddala Bebecool alina ekintu kye yakoze just 2 days back yawadde producer we emmotoka at the same time n'awa ne manager we emmotoka emmotoka zino ziri expensive motoka za ddala motoka mpya Ben Cizo tutuuseewa ku nsonga eno ey'okuddiza abantu abatubeererawo kakati nti ebintu bingi nti kituufu kyakoze kirungi ne bakiwokobe yavumya ba radio ne bagwa yabakolera ki question nti kamera tukwate bulungi
abatubeererawo taba muntu omu oba abantu bameka babiri kiwoko balagawa kubanga nalabye nti ensonga nja kwetololera nnyo ku nsonga ya Clever ne famire ya Mzee Mayanja era nkugambe oba wabangawo discussion nga ya family, these family matters, because whatever happens between Clever J and the Mayanja family, those are totally family issues, you understand? Leero Bebecool bwakeera ne yeebaza kituufu yeebazizza be bamubeereddewo bokka andiguze Costa ne bali ne batambula abatalina ekyo kitinala kibeerako nti we yali alwana olutalo lwa radio ne Wizo waaliwo Kiwoko Boys abaalwana okufiirawo baalagawa you understand badda kya buwoko is it kabuwoko gye batayiriza ensi nenkugamba nti bo tebalina kye baakola Denzo omanyi Denzo gyali Denzo kyali wange akyali enateete Denzo nakoma mumanya ku timu ya Buchaman be batamze Ghetto Republic Denzo nakoma mulaba ngali nateete tukuyanga nze okutandika okuyimba nasanga ba Denzo bayimba waliyo ne gayi mulaba mitanga Back Summer Kid Fox wali omanyi abona Denzo yayimirira ku magulu ge Navuma Bobi Wine Mr. Mwamwamwa nga yesizaani Bebecool era kyamutunda nnyo aliwa gyali ne bucha alina kuba wa bucha alina kubeera bebe tubeeremu ni kituufu okwebaza neweebaze equally ayinza okukozesa embeera egamba nti wabeerawo obutakkaanya wano ne wali so bano bakwitinga basangibwa no. Why should I quit? Don't you think they have their own issues? Always tufuna misunderstanding. Why do they? Omuntu yenna waakuyirawo omubiri muyirewo kuba ne beyawadde emmotoka bentusobola osanga ng'enkya tebakolagana naye ate kisoboka oyinza n'ogimuwerawo n'afuluma geeti n'agamba akasajja bujoka atubadda ngenze ne kino n'ataddira ddala nga ye bulijjo akola ng'agamba we naafuna kyemusuuza nga ŋŋenda abantu bakola emirimu naye nga ateze lunaku lwafuna kyakuggyako omukozi abeera ewaka ng'alinze kuwa butwa gwe tokimanyi nti omukozi abeera mu makaago naye ng'alinze wakuweera obutwa naye nga soogerera abo be yawadde naye nkugamba nti okugaba kulungi naye you give evenly kubanga mu mbeera y'emu we nayogeddeko ne Bebe yandaze nti abantu bonna bali ku ttiimu ye balina amamotoka bano yabawa buwi yagabawa question wala logbook yazibawadde mulaba logbook emu nagirabyeko endala saagirabyeko eri eyabadde ate sales agreement kati wogendanga ku muntu ng'agaba ekintu sebo naawe oli ku kamera oba osobola tutegera bulungi asookanga n'akulaga kye bayita sales agreement, you understand? Ekyokubeera logbook osobola okugula emmotoka ya milioni 10 n'owaayo 7 n'enkuterako 3 n'engamba tuyite aba kamera nze njogere nti nkuwadde akulage sales agreement ani yaguze emmotoka ku bond before logbook. Okay, weziba mpya who shipped the vehicles, who paid? Okay, waba yabawadde kirungi yabawadde but what evenly, you understand? Yentesayo. So njaga tutunulire embeera kati byonna byonna nga tubitadde wamu bayambye batayambye atutunulire sense y'okuba nti yawadde tutunulire ba producers bangi ba Moskani bakoze zi hit ne bazikolera abana bali puzzle ne ba shining ne motoka ne bazigula but tugenda ne tulaba nti ba producer bano bakoma ku kyakufulumya luyimbo na sente ze bamba wa do you think China we kigendo tuteka mu appreciating aba producers? Now let me tell you something. Nti ba producer abamu bayina enkola embi etya nti omuyimbi watuka ku reception ku studio nga tannamanya oba asobola okuyimba oba amanyi oba anaasobola oba taasobole asooka kukola muli ya sente ataano session ya kiro era nga takubuulidde oba anakukolye oba takukolye asooka kubuuza ataano weegali. Kitegeeza nange bwe nnyingira I have that sense in me nti nze nsasudde ekintu kyange tammanja you own it cut or owning. Newabaayo n'oli agamba muganda wange toyinaamu jangu tukole tujja kufuna kati mu mbeera eyo bajangu tukole tunaafuna bayinza okuba bebo bakyali ba Bebecool be yawadde
nti babaddewo oluusi nga tabawa wadde yalina kapasite ebawa. Yinza okuba nkubanja milioni 2 ondeeta mu bantu nompaako milioni 5 oba ompadde omanja milioni 2 nkubanja 2 nompaako 5 noninda wano mu parking wano noŋŋamba omusajja muwadde. kitegeeza ezisigaddeyo 195 tonampa nyinza obutakwasa oba tonampa yamaze okulaga abantu ndi akoze eki kyoga benze yoloze egula sente meka simanyi beni tonzeza mbya motoka milioni 2 balabaganye eggulo. naye okusinziira ku sitetasi y'abaana bano beyawadde baana babadde kituufu yabawadde mu bulungi era bwebamanyi oba yabawadde oba tiyabawadde oba yabazise oba yabawereddeko ebigambo okugaba kirungi ne tugabe mu mutima omulungi. Ekyokubiri nti buli omu muwe oba olina obusobozi. Lujja we mba nyina emitwalo 2 nga gye nsobola okukuwa n'enkuwa nze mba nkuwadde nga nze. Goza ffe tetulina bye twali tuwadde ne tusirika busirisi. N'omuwa nekigwere. Abaana abo nandisuubidde babadde balina okujja bokka. Ndi we baakabidde Kamiiri, esiwolereza Kamiiri. Ne oyo musajja mugezi. Nti babadde SB4 yabadde ayogera yabadde ayogera ku interviews oba meetinga SB4 yakulembeza nnyo kireva talina computer talina TC generator talina masanyalaze mujje muyambe ki walabako nga Kamiiri agwa mu nsawo n'amuwa. Oza wali bamuwa agenda bayita oba ye wali bagenze ewaabwe nga batudde meeting ng'agenda muwa bagenda bayita bayinza obutafiita ku bombi ani abawadde omutima omulungi Kamiliyoni abasiko walinze lwaki oyita abantu ng'ogaba. Okay, maybe ye order of the day kati tukolera mu kamera nyingi nnyo. Omukulu oyo baako nekyomuwadde era kijja ku bantu bajja kumanya. Omusajja yagula benzi ti amusajja yampa bajja kumanya. Lwaki leeta abantu mujje bano mbawa. Ekyo tukiveeko tugende ku kirala nti yabawadde kirungi yabawadde oba yawadde mutima mulungi. Then mu sense endala era njagala tutunuulire waliwo abayimbi bangi abali mu class of Bebecool we bali bangi ki ekibalemesezza tisiti okukolayo kino ekitono ekyokugaba ngani mpayi basatu. We have Bobi Wine, we have Chameleone, komaawo nkugambe nti oyogedde Bobi Wine Chameleone ya class we eriawo Kenzo. Tugende mpola omusembeza kyobula nti buli omu agamba nti omuntu awa mu ngeri ye ate awo omuntu ye gwasuubira nti yamubeereddewo nti ekiwera ayingira okuyimba ani yasooka omuwakomba